dakika 15 nga bukedde na buli kati jo bazudde emirambo nga 12 nga gwasookedde abadde gwa Saamu ayaddaze okusala omuddo ku lusozi olwabumbulukuse olw'ekiro naye na buli kati bakyeyongera okugyayo emirambo era saawa eno waliwo omulembe gw'omukyala Maama Ssekaba gwe gwakafunikawo era bagutwaliddwa mu mokyali Mulago naye nga tuli mu maziga bannaffe ffenna tuli mu kkaaba abantu baffe batugenzeeko bangi. Gwe ng'omukulembeze mulina abantu abatukidde nga bagamba abantu abo babuze nga muyinza okuba n'ennamba gye mugaa nti abantu abayinza okuba bakyali omu? Abantu abatuukiridde ng'omukulembeze bangi abakyabuliddwa abantu baabwe kubanga njagala nkubuulire abantu nga bw'omanye enzigotta enzimba yeeno ya mayumba ga kumukumu era n'abantu abakyabuze bangi siyinza kuwa toto namba kubanga nga bw'obimanyi abamu bayinza okuba nga tebasuzeemu. Omulanga kigwokubeera gavumenti kunjegene eriwo omulanga gwe tukubira gavumenti twagukuba dda tuludde nga tugukuba twabagamba dda nti ekirombe kino kyajjula balekeraawo okutuleetera kasasiro naye bannange kyetusaba gavumenti kiri ekintu kimu batugirewo kasasiro. Omulanga omulala gwe twabadde tukubye minisita wa disaster and preparedness yatutegeezezzaako nti bagenda kuyamba ku bantu abakoseddwa okubawa ku ttenti bwe bagenda okujja nga babudama n'okubawa ebyokukozesebwa era ssaawa eno we munkwatiddeko tubadde tugenda kwegatta ku meeya receiving ebintu abantu bye bagenda okukozesa naye nga kyatandika ekake waliwo omutuuze omu yafikako ettaka amasitekanso batandika okuyiwamu kasasa bamala okubaguza ngaali bamuyita sekakasa linnya ly'amatuuze oyo kati bamala okubaguza sitekanso yajja egula abantu abafuna impost kubanga eyagala okwegaziya neyegaziya buildingapo ekirombe ekyo naye okuva 2015 ekirombe kyali mu butuufu kijjudde kyagala okuggibwawo. Kyatandika nga abantu be baliwo mu kasasiro oba KCCA kyatandika nga KCCA nga yeguze ekifo n'ekiteekateeka nga kyakuyiwa mu kasasiro si bantu era KCCA netandika okuleeta ebisaani naye olw'okuba nti ndowooza ebisaaniko gye byali biraga waali wajjudde division zonna eza Kampala zasalawo okubanga ebisaaniko bijja mu Kiteesi. Twakuba omulanga era tubadde tulaajana amakubo gaffa emmotoka zaali eza City Council zivugibwa bubi nga zitta abaana makubo ebintu ebiringa bibadde bitukosa. Kati beni embeera abantu batandika batya okutandika okolera abantu nga bw'omanyi nti embeera abantu banoonya ekyokulya bakizuula nti bwalonda obucupa n'abako nga wazzeewo factories ezisobola okubulicyclinga ne batandika okulonda obucupa n'ebiveera. Kati bakizuula nti bwe bagenda kasasiro eyo babifunamu bungi kubanga gye bikuŋŋaanira kyova olaba nga kyeyunira abantu bangi era abantu nga 100 badde bakolera ku kirombe ekyo. Abantu batandika mwaka ki okutandika okukolerawo emirimu? Mukama wange banga ddene okuva ebintu ebyajja abantu batandika okukola emirimu ng'okulonda ebucupa ebiveera ebukutiya n'abalala okutwalayo ebyokunywa eri abo abazze okukolerayo. Kati
process y'okufuna wano ekifo okukolerawo ebadde eti process y'okukolerawo ogamba bali abakozi baabwe abantu ababadde bakolerawo emirimu well waliyo management etwala gon dumping site balinamu abakulembeze baabwe fenga ab'ekyalo tetukwatibwako ndowooza bayita mu bakulembeze abo ne babawandiika era bali registered eyo mu kasasiro naye ekyembisi n'abakulaba mukulembeze yenna wano waku dumping site Ntebe twatuddiramuko ku bantu bameka bw'otuukidde essaawa zino mirambo gy'abantu abakabbulwayo. Mukama wange jjo gyabadde 12 kati waliwo ogwe13 ogw'omukyala webakajjayo kati. Beni ekirala mwenga batuuze kuba kati gubadde tokolerawo si kiri sikolerawo kati mwenga batuuze ekifo kino kirina enkosa gye kibadde kibakosaamu mu mbeera obaolyawo definitely ekitukosa kati naawe wano we tuyimiridde simeera eyo gy'owulya ogiwulira si ya buntu bulamu tufuna simeera eyo eva ate tufuna enswera mu budde obw'enkuba nyingi n'ekirala nakugambye dda nti emmoloka ezo zireeta kasasiro nzito nnyo zitonoonera abantu n'ekisembayo kasasiro oyo akuŋŋaanya abantu bangi aleeta abaana okuva mu Kisenyi Kampala eyo okuvaawa ne bajja ne bajjira ku looleezo eza kasasiro olumu ne bataddayo ne basigala kubeera eyo ne batuviiramu okuba abazibu ng'okunyagulula abantu. Gambye erinnya Kayemba Hassan.